Yes, Red Zone TV kwali webale kubanga ogoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV atana subscribing nga bulijjo nyongera okubeera nga nkujjukiza nyongera okubeera nga nkutegeeza nti kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna abatambula naffe ku nsonga zino ez'okubanga tukuwa updates kyemukola kya mutawana nnyo mbeebaza waliyo benjagala okwebaza ate ak'ensusso abatuyambako mu nsonga za data n'ebintu ebirala oboolyawo ebifaanana bwe bityo omukulu Diini Lubowa Ssaava ebibyo birabika si birungi jjukira waliwo saga waliwo ebigambo waliwo olutalo olw'ebigambo olugenda mu maaso wakati wa Diini Lubowa Ssaava ndowooza sijja kugamba ne Joel Ssennyonyi leader of opposition level kwali oboolyawo n'embeera nga bwetambula amawulire genjagala okubanga nkuwa saagala kugamba nti naye ali mu lutalo wabula ye Diini Lubowa Ssaava kankitwale bwe ntyo naye waliwo byengenda okusosootolera otegeere era ntera okugamba nti waba oyina kye bayita popcorn ng'olina ekiberenga awo gira nga okigaayagaaya gira nga ogaayagaayaamu awo oluvannyuma nkuleetere emboozi obadde okimanyi nti Diini Lubowa Ssaava ayina obukyayi ayina obusungu waliwo kye bayitenge oluvannyuma lw'okubeera nti ono yali mukozi munne era we baakolera ku mukutu ogwa Nation Media oba ogwa NTV njagala okutegeeza nti Diini Lubowa Ssaava yali ali waggu yaddeko okusinga ku Joel Ssennyonyi Basekezi wabula bino byandibanga bye byavuddeko olutalo Diini Lubowa Ssaava okubanga ayimiridde mu nsonga ya Ssennyonyi okubanga aleeta ebigambo abasinga obungi bye bagamba nti tebiriiko bujulizi mukutu gwa Red Zone TV byonna ogenda bimanya ngenda kusosootolera nina n'ezimu ku nsonga z'amateeka ze bayita zi article olwo kye bayita whistleblowers article obadde okimanyi nti omuntu waba yali enguzi ng'olina obujulizi n'ogenda ewa IGG Inspector General of Government n'oloopa obujulizi ne buzuuka nga butuufu omuntu oyo n'akwatibwa oba omuntu oyo musango ne gumusinga ofuna 5% ku ssente ezo z'omusuuzizza gavumenti zeekuwa olowooza Diini Lubowa Ssaava byayogera nti Joel Ssennyonyi yali akawumbi kamu n'obukadde 7 5% olowooza tajagala ali bulungi nnyo tajagala byonna ogenda kubeera ng'obimanya nkuleetedde olunaku olwajjo waliwo abasajja basatu babadde babiri abafudde nga bano bakozi mu National Water bano nno nga bafudde oluvannyuma lw'okuba nti basse wansi mu bitundu by'e Katwe mawulire gano twali tulina gakuwa olunaku lwajjo naye olw'embeera y'obudde ne tutasobola mu bitundu by'e Katwe waliwo abasajja basatu nga bakozi ba National Water bagenze mu kinnya ekimu nga bakola ebintu bya siweji n'ebirala bifaananako bwe bityo ngenda bikuwa obitegeere bano basanze amasannyalaze gakyankalaniddeyo ne gabakuba ababiri ne bafiirawo wabula babadde tebannaba kufa nga bakyasobola okutaasibwa wabula olw'okudireyinga obugayaavu n'obunafu mu kitongole ekya poliisi kyokka nga weekatwe kinnya na mpindi ne poliisi yeekatwera wabula poliisi yaluddewo okubanga etuuka okubanga etaakiriza abantu babiri ne bafiirawo naye ebyo byonna emboozi ngenda gikuwa mu lutambi luno obeere ng'oluwuliriza byonna ebikwata ku Jennifer Bamutulaki ono eyavaako kalumanywera wakati wa Ssennyonyi ne Diini Lubowa Ssaava obadde okimanyi nti Diini Lubowa Ssaava yaliko omuyimbi era ebyo ne bigaana obadde okimanyi nti Diini Lubowa Ssaava mukulu ku Joel Ssennyonyi era nga basinga obungi balowooza nti oba oli awo obusungu bulabika buvaawo bakola bonna ku mukutu gwa NTV obadde okimanyi nti Diini Lubowa Ssaava azze agugulana ne bannamawulire abalala naye ebintu nga bikomaawo oyo gwe bagolaba bamuyita Katumba Gerard waliwo embeera ezibadde zoogerebwa byonna ngenda bikuwa ogenda bimanya tuula nkuseetulire atana subscribe nga kikole oleme kubeerako nsonga yonna gy'omiisinga kkiriza mala okunywamu wano olwendo lw'otuzzi nzije ate tubeere nga tuseetula emboozi mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera kanzije nze nkuseetulire sooka osubscribinge genda mu comment section teekamu obubaka ensonga oziraba otya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kakati. Njagala okutandikira ku nsonga ya ddiini Lubowa Saava. Njagala okutandika ate okubeera nga nkunnyonnyolako otegeere ensonga nga bw'etambula. Ebigambo ddiini Lubowa Saava byazze ng'ayogera ku butambi bwa vidiyo. Njagala okutegeeza ensonga eno eri mu kkooti. Joel Ssennyonyi ng'ayita mu bannamateeka be mu kitongole kimanyiddwa nga SEG Advocates bagenda mu kkooti nga baloopa ddiini Lubowa Saava olw'okwogera kalebule ku Joel Ssennyonyi. Kalebule kwe kwogera ebigambo tobiinaako mutwe n'amagulu oluusi nga sina bituufu. Ddiini Lubowa Saava ng'alumiriza Joel Ssennyonyi Basekezi okubeera nti yalya akawumbi kalamba n'obukadde 7 ez'omuwi w'omusolo. Ssennyonyi n'agenda mu kkooti ng'ayita bannamateeka be era omusango guli mu kkooti azze atugoberera kakasa byenjogerako si bipya. Oteekwa okuba nga obimanyi kubanga tuzzenga tubikuwa ebbanga lyonna. Ddiini Lubowa Saava eyali omukozi mu kampani emanyiddwa nga Nation Media Group. Ngeno Nation Media Group mwe mugwa ekitongole kya NTV. Baakolanga bonna ne Joel Ssennyonyi Basekezi era nga ddiini Lubowa Saava yali muntu wa field, agenda mu field n'asaka amawulire. Joel Ssennyonyi ku myaka gy'emito nga yali muntu wa studio n'atula n'asoma amawulire ago. Kigambibwa nti bano waliwoko embeera oba wayinza okuba nga waliwoko ku mbeera wakati waabwe nga bakyali bakozi mu kitongole ekyo ku mukutu ogwa NTV. Era teweewuunya ng'ensonga zino zandibanga nkiddamu, teweewuunya ng'ensonga zino zandibanga zasinzira sayidi eyo ku mukutu ogwa NTV ye baakolanga bombiriri. Ssennyonyi olwava ku mukutu ogwo yafuuka omubaka wa palamenti, wabula ddiini Lubowa Saava olwava ku mukutu ogwo yasaasaana ku mikutu egy'enjawulo. Ngenda kuwa ku byafaayo bye, nkuwe ne lunaku lwe yazaalibwa, nkuwe n'emyaka gy'ayina. Yakolako ku CBS FM, yakolako ku NBS TV, yakolako ne ku NTV, yakolako ne ku zimu ku mpapula z'amawulire zenja okutegeezaawo ojja kitegeera. Yakolako ng'omuyimbi oyo gw'olaba ddiini Lubowa Saava. Era abamu bagamba wandibanga na wano wavaawo nabe kubeera nga Joel Ssennyonyi yo olwava wali n'akikuba n'afuuka omubaka mu palamenti n'atokoma kubeera bubeezi mubaka ali ordinary ne bamufuula okubeera chairperson w'akakiiko ka Kosase. Olwava mu kakiiko ka Kosase n'arayizinga paka we yafuuka leader of opposition, akulira oludda oluvuganya. Ebintu bino gye byatandikira omukyala amanyiddwa nga Jennifer Bamutulaki, ono nga yakulira ekitongole kya Uganda Airlines. Ezimu ku nnyonyi ezaagulibwa ebintu bino gye byatandikira ebyobuli bw'enguzi. Omukyala Jennifer Bamutulaki n'ebigambo ebyayogerwanga nti simanya bwe yali afuna omulimu n'okusoma kwe byonna singa si Joel Ssennyonyi n'akakiiko ka Kosase ke yali akulembera, ebintu ebimu bingi byali tebigenda kubanga bimanyika. Mu biseera ebyo waaliwo obukadde 176 nga zino ssente zaafuluma nga zigenda kuweebwa bannamawulire, emikutu gy'amawulire omuli ZTV, omuli ba bloggers, omuli ba YouTubers n'abantu abalala bonna babawe ssente zino babeerenga balanga basiiga akazigo n'okwagazisa bannayuganda ekitongole kya Uganda Airlines. Jjukira Uganda Airlines ennyonyi zino zaaliwo ku mulembe gwa Amini. Ennyonyi gavumenti ya Museveni we yajja ne ziggyibwawo. Kaakati ekitongole kino ekya Uganda Airlines bwe kyaddizibwawo nga bannayuganda tebakyalina trust eri Uganda Airlines, naddala nga abaagijjawo ate be bagikomezzaawo. Bannayuganda nga bagamba awo waliwo kye tutannategeera era tebaawa nnyo attention. Abakulu mu kitongole ekyo bwe baalaba bino ne bategeeza nti leka tukwate obuwumbi 176 obukadde 176 tubuwe bannamawulire tubaagazise emboozi oba tubaagazise kye bayita Uganda Airlines. Omukulu Joel Ssennyonyi n'atandika okuba nga ayingira mu ddiiro ezo, n'atandika okuba nga anoonyereza ku nsonga ezo. Wabula mu makkati awo akubiriza palamenti Nnaalongo Anita Amongo era ne wabalukawo olutalo olulala wakati we ne Joel Ssennyonyi. Anita Amongo yagenda n'asisinkana Jennifer Bamutulaki. Joel Ssennyonyi n'amutegeeza mu budde buno ng'omukyalo ono tuli mu munoonyerezaako obadde toteekwa okumusisinkana kubanga mugenda kutaataaganya okunoonyereza kwaffe. Joel Ssennyonyi bwe yamaliriza okunoonyereza n'ajja apresentinga reports ezo 2 ku floor ya Parliament. Anita Amongo mu bukambwe obw'ekika ekyawaggulu akatambi ako twakakulaga sijja kakomyawo n'amulagira nti eya Uganda Airlines gireke, njagala presentinga reports ziri endala. Obukadde 176
obwali bugenda okuweebwa bannamawulire okutunda Uganda Airlines mu bantu, sente zino tezakozesebwa. Era Joel Ssenyonyi ye yazuula bino nti sente omuntu gwe baazikwasa eyali agenda okubanga akwasaganya omulimu gw'okuzisaasaanya mu bannamawulire oba ba bloggers oba ba media personalities, oyo yazezza. Joel Ssenyonyi byonna ye yabijjawo era byali mu lipooti ye yali agenda okubeera ng'asomera speaker n'olukiiko lwa paalamenti lwonna gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Tubeera wano nga tusosootola ensonga nga tukuleetera amawulire gwe gy'osinzira okubanga gy'otulabira, gye njagala osinziire ogende mu comment section ensonga otubuulire oziraba otya, osinzirawo okubeera ng'otugoberera. Mukutu gwa Red Zone TV tubeerawo ng'ate tukutuusako ensonga. Kakati ebibuuzo bingi bizze byebuuzibwa ku nsonga eno okusinziira ku kyenkugambye kye bayita the Whistleblowers Act. Whistleblowers Act eya 2010 eno ng'ennyonnyola butya omuntu bw'ayinza okutwala okwemulugunya kwe ewa IGG atamanyi ngenda mu kwennyonnyola. Sente ezo nti tugeze Joel Ssenyonyi yatwala akawumbi kamu n'obukadde 7 nga bwe bagamba. Ogenda no reporting ewa IGG otwogerera nga Betty Olive Namisango Kamia ye IGG aliko essaawa eno yennyini nti singa Diini Lubowa Ssaava nkakasanga munnamawulire kino kyenjogerako akimanyi, singa yeesitula nga ye Diini mu bwaddiini bwe n'agenda ewa Betty Olive Namisango Kamia IGG n'alipoting ensonga ya Joel Ssenyonyi nti akawumbi kalamba n'obukadde 7 zabbibwa Joel Ssenyonyi basekezi mu mateeka nga bayise mu ekyo kye bayise Whistleblowers Act. Diini Lubowa Ssaava ng'alipotinze wa Betty Kamya IGG ne bagenda ne bakwata Ssenyonyi nga bamu IGG akola okunoonyereza n'agenda mu kye bayita Anti-Corruption Court nga walaba bali be baatwalayo. Bwe batuukayo Ssenyonyi bamusamoninga ne bamunoonyerezaako sente bwe bakizula nga kituufu yazitwala, bamukwata ne bamusiba. Era bwe bamusiba gwe eyaloopa obuloopi oyina okufuna ebitundu okusinziira ku eno act gyennina eya 2010 eraga nti oyina okufuna ebitundu 5% ku ssente ezo oyo ayogerwako zaaba yatwala. Njagala tugende empola era njagala okawo obudde tusobole okutegeera ensonga eno mu musango gwa Uganda Airlines nti singa Diini Lubowa Ssaava yagenda n'aloopa ewa IGG Betty Kamya ne batandika okukola okunoonyereza, Anti-Corruption Court n'eyita Joel Ssenyonyi n'akwatibwa. Kiriza obagaana mu mateeka Joel Ssenyonyi yali ajja kusibwa. Era ekitongole ekya Uganda Airlines, ekitongole ekya oba office ya IGG wamu ne gavumenti ng'eyita mu bitongole byayo ebirala byonna bajja kuliyirira Diini Lubowa Ssaava ebitundu 5 ku buli 100 okusinziira ku eno article okujjako nga byakyuka. Ebitundu 5 ku buli 100 ku ssente ziri akawumbi akamu n'obukadde 7 zaayogerako nti Joel Ssenyonyi yazitwala. Jagala tugende empola mukutu gwa Red Zone TV atana subscribing akikole ebintu nga bino byonna oberenga tomisingako nsonga n'emu. Nkugambye jagala tugende empola mpola bw'oba oyina ekiberenge giranga omeketako nga bw'owuliriza ensonga zino kubanga zo mpanvu mukko ate nga njagala ozitegeere. Bino byonna bigenda okujja nga Diini Lubowa Ssaava ne Joel Ssenyonyi bombi baali bakozi ku mukutu ogwa NTV nga bwe nkugambye. Kugambye njagala tugende empola kubanga bino byonna ngenda kubikusosooterera obitegeere. Baakolanga bonna ku mukutu ogwa NTV era omukutu ogwo Joel Ssenyonyi mumanyi bye yali akola, yali asoma mawulire n'okukola zi political interviews, yakolanga zi talk shows ez'enjawulo nga za hostinga era nga y'omu ku baabuuzanga abamu ku bakungu mu ggwanga erya Uganda ab'amaanyi, y'omu ku bantu be baakwasanga program oba shows eziriko abasajja abali intelligent. Segeza Joel Ssenyonyi kuva buto yali musajja mwogi, yali musajja mugezi. Abantu bano babiri okusinziira ku bivaayo psychologically Diini Lubowa Ssaava bangi bagamba wandibanga waaliwo obutakkaanya wakati waabwe, wandibanga waaliwo ky'oyinza okuyita ennugu oba obutaagaliza oba ensonga yonna politics oba ku mulimu nga w'omumanyi wakati w'abantu bano ababiri be twogerako. Diini Lubowa Ssaava asinga ku Joel Ssenyonyi emyaka 3. Diini Lubowa Ssaava ayina emyaka 41, Joel Ssenyonyi ayina emyaka 38. Ngenda kuwaawo buli omu obuzaale bwe obitegeere. Nagambye nzize mu nsonga eno nga njagala tugikwata empola. Diini Lubowa Ssaava yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 24 mwezi gwa 6 omwaka gwa 1983 era nga we twogerera
alina emyaka 41 yazaalibwa ne wayita emyaka 3 Joel Ssenyonyi n'alyoka azaalibwa. Ono Dean Lubowa Sava mu myaka eya 2000 yakolako nga DJ yakolako nga DJ nga olaba DJ Shiru ba DJ Roger n'abalala eyo ndooza ne bigaana. Dean Lubowa Sava yakolako nga artist nga olaba Silver Kyagulanyi era mu bigambo bye yakolako statement, I look up to work with Eddie Yawe and the strongest duo Radio and Weasel, and he promises to work hard. Dean Lubowa Sava yali yeegomba nnyo okuyimbako ne Eddie Yawe. Kugambye yali muyimbi, mujjukira akayimba abagoberera omukutu gwaffe ogwa Facebook twakuterayo akayimba awe mabega. Dean Lubowa Sava yakolako ng'omuyimbi era mbu nga yeegomba nnyo okuyimba nga Eddie Yawe oba okuyimbako ne Eddie Yawe. Yagala n'ebintu bino tubikwate mpola. Eddie Yawe muganda wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu yakulembera ekibiina kya National Unity Platform. Dean Lubowa Sava yali yeegomba Eddie Yawe ebiseera ebyo nga tannatandika kukola mawulire. Okitegeera Eddie Yawe nga muganda we yakulembera ekibiina kya NUP, nga muganda wa Eddie Yawe ono gwe yali yeegomba ye yalonda Joel Ssenyonyi ku bwa leader of opposition era ye yamuteeka ku bwa Kosase. Olowooza Dean Lubowa Sava bwe kaba kasajja ku mutima, olowooza kaba kavaawa. Red Zone TV kwoli njagala tugende mpola mu nsonga eno tusobole okubeera nga tugifuna. Nkuwadde Dean Lubowa Sava nkugambye ku myaka 41 yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 24 mwezi gwa mukaga 1983. Yakolako ku mukutu ogwa NTV, yakola ku mukutu ogwa CBS FM, yakola ku NBS, yakolako ne ku lupapula lw'amawulire olumanyiddwa nga Gwanga Newspaper. Ogwo nagwo neyo company nayo yagikolerako. Kitegeeza baakolako ne Joel Ssenyonyi. Joel Ssenyonyi ku myaka gye 38 yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa Desemba mwaka gwa 1986. Museveni yalayira January. Joel Ssenyonyi yazaalibwa 1986 mwaka gwe mwezi gwa Desemba, emyaka 38 gy'alina we twogerera. Joel Ssenyonyi musajja munnamateeka. Jjukira bino byonna nno mbikugamba bwe baayawukana Joel Ssenyonyi okuzzaako emabega munnamawulire munnamateeka era ye mubaka mu Parliament akiikirira Nakawa West. Joel Ssenyonyi bwe yava ku NTV yagenda n'afuuka MP mu mangu ddala. Mu bwangu bw'ekitalo Joel Ssenyonyi nga bavudde ku kampani eyo eya NTV, Joel Ssenyonyi nga avudde mu mawulire yafuuka chairperson ow'akakiiko ka Kosase. Joel Ssenyonyi y'omu ku speed ey'ekitalo n'afuuka leader of opposition. Bino olowooza birekawa gwe yakolako naye awo nawo nga nvuddewo. Bwe baavaawo Joel Ssenyonyi teyakoma kubeera bubeezi mubaka mu Parliament, teyakoma kubeera bubeezi chairperson wa Kosase, yagenda n'asoma n'afuuka lawyer omujjuvu era nga bwe twogerera yakamala okutikkirwa ku LDC. Oyo Joel Ssenyonyi gw'olaba oli ku mukutu gwa Red Zone TV. Tugenda mpola mpola mu nsonga eno, njagala tugitegere bulungi oba oli awo ojja kuzuula wa obuzibu buno we buva. Ku mukutu guno kwe baakoleranga bombi ogwa Nation Media Group oyinza okuba togitegeera bulungi eyo, ngenda gikunnyonnyola ogitegeere bulungi, naye nkugambye bano bombi baakolako bombi ku mukutu ogwo era bonna baakolako nga bannamawulire. Dean Lubowa Sava ng'agenda n'agasaka, Joel Ssenyonyi n'agasoma. Kati ku mukutu guno ndowooza kansooke nkunnyonnyoleko ne ku Nation Media Group ogitegeere. Eno Nation Media Group oba NMG mu kusooka yayitibwa nga East African Newspapers oba Nation Series Limited. Lupapula lukavalinga East Africa era baagiyitanga East African Media Group, naye nga head office oba bannannyiniyo basangibwa mu ggwanga erya Kenya. Era abagiwuninga be bannannyini Aga Khan, eyo company gy'owulira Aga Khan Hospitals, Aga Khan Universities, kati be bawuninga kye bayita Nation Media Group. Era mu Nation Media Group ebimu ku bitongole ebirimu mwe muli Aga Khan, luno waliwo East African Newspapers, waliyo oba kino bakiyita Aga Khan Fund for Economic Development, waliwo Ize FM eyo radio esangibwa mu Kenya, waliyo NTV Kenya eyo mugimanyi bulungi nnyo. Balina olupapula lw'amawulire bayita The East African, balina olupapula lw'amawulire bayita Daily Monitor lw'e Uganda, balina kye bayita Business Daily Africa, balina kye bayita Daily Monitor. Era mu ggwanga erya Kenya waliyo kye bayita Daily Nation, waliwo kye bayita The Citizen. NMG Investor Briefing eyo nayo yaabwe, Taifleo nayo yaabwe. Wano mu ggwanga erya Uganda balinawo bino biwulire. Omukutu guno ba kampani eno be ba owninga KFM, radio ya KFM gy'owulira, be ba owninga NTV,
bebawuninga olupapula lw'enkugambye nga ne mu Tanzania gye bali kati no company bano bombi gye bali bakolera. Kati Dean Lubowa Sava abantu bagamba obusungu bwandibanga buvaawo. Dean Lubowa Sava financial status ye tetugimanyi nnyo era tetujja gigendamu. Wabula okusinziira ku bino bye ngenda okusomera mu kye bayita Whistleblowers Act eya 2010 part 2 gye batuuma protected disclosures. Kisinga omuntu ajja n'akola olugambo nga Dean Lubowa Sava n'ajja n'aloopa ewa IGG Joel Ssenyonyi yali akawumbikamu n'obukadde 7. Wano nga bagamba a person may make a disclosure of information where that person reasonably believes that the information tends to show that a corrupt, criminal or other unlawful act has been committed, in being committed, or is likely to be committed. Omuntu akkirizibwa ogenda n'akola olugambo singa olugambo olwo lubanga ddala agenderedde ku disclosing oba kwabya obuli bw'enguzi, obuzi bw'emisango oba ekikolwa kyonna ekimenya etteeka nga kikolebwa omukungu mu gavumenti oba omuntu owa high profile katugambe bwe tutyo. Singa aba agenda kuloopa omuntu ng'alidde enguzi oba ebintu ebifaananako bwe bityo, omuntu oyo akkirizibwa era n'agenda n'aloopewa IGG, then oluvannyuma research n'akolebwa ne bagenda mu anti-corruption court era mu part 5 kye bayita miscellaneous ne bamuteerawo a whistleblower shall be rewarded for this for his or her disclosure 5% of the net liquidated sum of money recovered consequent upon the recovery of the money based on that disclosure. Nti omuntu yenna singa ogenda n'oloopa ewa IGG okunoonyerezebwa ne kukolebwa, omuntu n'asibwa oba ssente ne bazimuggyako oba atunze byabugagga bye oba yeewoze oba abadde azirina ku akawunti, ssente ezo n'azikomyawo, tukitwale nti Ssenyonyi atendewaliddwa, ssente n'azikomyawo. Nga ono eyaloopa Dean Lubowa Sava aba ali entitled okufuna 5% ku kawumbi akamu kayogerako n'obukadde 7 mbu Ssenyonyi ze yatwala. Naye jjukira bino byonna bigenda okujja era nga Dean Lubowa Sava y'omu eyali omukozi ku mukutu ogwo bwe baakolako ogumu yakokusagala okeerabire. Wabula abantu batandise okubuusabuusa ebigambo bya Dean Lubowa Sava olw'ensonga nti avudde mu musango gwa Jennifer Bamutulaki ate era n'abuukira ensonga y'e Kenya Joel Ssenyonyi gye yagenda okubeera ng'akyalira Segirinya Muhammad. Joel Ssenyonyi yajja n'akola accountability, n'ajja n'annyonnyola eggwanga ne ssente n'azizzaayo. Kati Dean Lubowa Sava by'ayogera agezaako okutulaga era okusinziira ku gwa mpuliriza Dean Lubowa Sava ebigambo bye biraga nti Joel Ssenyonyi yava mu kulya enguzi n'ava ne mu kubeera omubbi, wabula nga kati akumpanya n'okusinga abali mu buyinza. Era okusinziira ku bigambo bya Dean Lubowa Sava ti akawumbi akamu n'obukadde 7 eza Uganda Airlines kwogatta sente ze yalya bwe yali agenze Kenya, era kwogatta nti sente endala zaalya zaafuna mu kibiina ekya NUP. Era nno byonna byogerwa ku muntu omu Joel Ssenyonyi. Kati gwampuliriza olowooza ensonga eno ntuufu kyenkana ki? Njagala kubanga tutambula ffenna mpola mpola paka wenkutuusa ku nsonga enkulu gye njagala obeere ng'omanya gwampuliriza. Dean Lubowa Sava ensonga ndowooza ogitegedde bulungi, olowooza obuzibu bwandibanga buvaawa? Obuzibu bwa Dean Lubowa Sava ne Joel Ssenyonyi Basekezi akatonotono nkakuwadde akabakwatako bombi, nkuwadde bye bazze bakola bombi, ndowooza obitegedde bulungi nnyo. Kakati nja kusaba kkiriza mmale okunywamu ku lwendo lw'otuzzi wano. Omanyi munaye twogera nnyo, kkiriza nnywemu ku lwendo lw'otuzzi. Ngenda kukuleetera ekitongole ekya poliisi obulagajjavu bwe kyakoze abantu ne bafa nga bafudde amasannyalaze, naye nga kigambibwa nti gabadde tegali supposed kubatta era babadde bakyaliwo omukisa gw'okubataasa. Bino byabadde katwe lunaku lwajjo nga lubudde buwungeera, wabula poliisi olw'obulagajjavu bwayo abantu bano ne bafa. Kanzije kamala okunywamu wano ku lwendo lw'otuzzi nkuleetera emboozi eno. Ate na subscribe nga nyongera okutegeeza, kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification obeera tomissinga nsonga yonna. Wuliriza bino nzije tubeere nga tweyongerayo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa. Okubadda n'edda eddwa zaabaawo, eddwa zisomebwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani.
Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, tukyagenda maaso n'okubanga ate tukutuusaako amawulire yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ku mukuto gwa Red Zone TV. Ate na subscribe nga nyongera okukusaba, nyongera okukutegeeza nti kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna. Ffe tuli eno mu studio gye tusinziira okubeera nga tukusakira tugakutuuseeko, naawe sinziira eyo, genda mu comment section tubuulire ensonga oziraba otya, amawulire galiwa g'oyagala okubanga omanya nsonga ki mu bino ebyajjewero Ssenyonyi n'ebirala byonna bye wandyagadde okubanga otegeera ffe tubikutakulire tubikusombere naawe gy'osinzira okubanga gy'oli obeere ng'obimanya. Olunaku olwajjo budde bwabadde buwungeerera, ssaawa zaabadde ziweranga 9-10 tetwasobodde kuwa mawulire gano, nekkiriza olwaleero tubeere nga tugakutuusaako newankubadde nga oyinza okuba wagalabye naye atannagalaba ogenda kubanga ogamanya ng'ogajja wano ku mukutu ogwa Red Zone TV. Nange Sewambulire Patrick nga nze nga kutuusaako. Akajagalalo kaagudde mu bitundu by'e Katwe mu kibuga Kampala ku luguudo oludda mu kibuga wakati abamanyi Equity Bank weeri. Muganda wange Kyambadde akolera ku mukutu ogw'olujjuliro yabadde wali lubona era nga abiraba byonna ebyagenze mu maaso era n'atutegeeza ensonga eno mu ngeri ey'okugiripotinga. Nange n'ensalawo nina okubanga ate sijeemera nsonga ng'ezo, nina obikuleetera obeere ng'obimanya gwe yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Nja kukusaba ate na subscribe nga kikole nkulage embeera wa we yatabukidde, biki ebyaleese obuzibu era lwaki abantu obolowooza oba oli awo baafudde nga babadde tebali supposed kubeera nga bafa. Manyi wano abantu babadde babagamba mu Uganda omuntu asobola okufa naye nga ate teyandifudde. Oli ku mukutu gwa Red Zone TV bw'oba tonna subscribe nga kikole. Embeera nga sinaba kubanga nkuwa olutambi yabadde bweti. Aba National Water bakkiridde mu bitundu by'e Katwe okubeera nga bakkiridde mu bitundu by'e Katwe okubeera nga batereeza ensonga za sewage, amazzi agayita wansi eyo, wabula bagenze okukkirirayo ekyamazima nga embeera sinyangwa, amasanyalaze nga gasootingirayo wansi eyo era amasanyalaze gabakubiddewo, babiri ne bafiirawo. Omu yasoose nakkirira, munne bwe yalabye oli tadda naye nakkirira, bombi ne gabayonka ne bafiirayo. Owookusatu gwe babadde naye yalabye banne tebajja, nakkirira, yabadde tannatuuka n'akirengera nti bano bafudde, n'agamba siina gye ndaga nze kansigale. Kwe kukubira poliisi n'etwala essaawa 3 nga tennaba kubanga etuuka mu kifo, era bana babiri bo ne balangirirwa nti bafu. Kaggwa mpuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Omu ye n'abanga yasimatuse bw'atyo. Kankuwe story eno nayo girabe nzije tubeere nga tweyongerayo. Red Zone TV kuoli bwe tugenda okubanga tukola, atanaba kubanga osubscribe nga kikole, songa nga zino teweetaaga okubanga ozimisinga. Naddala gwe ng'otugoberedde ebbanga lyonna teweetaaga kumisinga nsonga yonna. Abatambula naffe ebbanga lyonna kyemukola kya mutawaana nnyo okuyimirira n'omukutu ogwa Red Zone TV, mutuwa amaanyi okusigala nga tukusakira. Wuliriza bino nzije tubeere nga ate tweyongerayo. Nonje andaba ku Rujuliro TV embeera bwetyo bweri akaseera kano tuli mu kibuga Kampala, kyenyinza okutegeezaako nga abantu babiri bafudde bagudde mu kinnya. Tuli wano Katwe, gwe wenna amanye Katwe, abantu babiri bafudde. Yes. Omulungi andaba akaseera kano oli ku Rujuliro TV, abantu babiri bagudde, bali mu kulaba awo bali mu kusikayo abantu babiri bagudde mu kinnya ne bafa naye nga bagamba babadde bali mu kusima. Kyenyinza okutegeezaako akaseera kano, omulungi aliko akaseera kano nti abantu babiri bafiiriddewo bagudde mu kinnya wano nagwo wenna amanyi Katwe wano mu luguudo wakati. Abantu babiri bagudde mu kinnya era ne bafa, era nga bagamba nti wansi eyo wabaddeyo amasanyalaze era amasanyalaze gabakubye bafiiriddewo. N'owookusatu abadde akkirirayo naye amasanyalaze katono gaye gamutte. Bwetyo embeera bwetyo bweri gw'omulungi aliko akaseera kano eyekomidde ku Rujuliro TV. Embeera bwetyo bweri tuli wano Katwe. Amawulire genfenye
basamyeko amatonotono nti bakamalawo essaawa nnamba naye nga poliisi akajja etuuke okulaba nga abantu abo okulaba nga babajjayo. Bwetyo embeera bweri gwe kyenyinza okutegeezako omulungi eyekomedde ku Lugiyo TV. Bwetyo embeera bweri nga abantu abo munda omwo mu kinnya omwo baguddewo bamazeemu essaawa nnamba kyenyinza okutegeezaako eyekomedde ku Lugiyo TV. Bwetyo embeera bweri naye nga poliisi eruddewo okutaasa obulamu bw'abantu bano. Kyenyinza okutegeezaako bali mu kugezaako okubasikayo naye nga embeera wano mu kibuga Katwe wano mu kibuga Kampala embeera esanyaladde gwe kyenyinza okutegeezaako ge mawulire genyinza okuweerezaako akaseera kano gwe eyekomedde ku Lugiyo TV. Bwetyo embeera bweri tuli wano Katwe gwe kyenyinza okutegeezaako omulungi eyekomedde ku Lugiyo TV. Embeera bwetyo bweri embeera si nnyangu kyenyinza okutegeezaako omulungi eyekomedde ku Lugiyo TV. Abantu babiri bagudde mu kinnya ne bafiirawo. Bayawo gwe nga boolaba embeera bwetyo bweri akaseera kano embeera bwetyo bweri gwe omulungi eyekomedde ku Lugiyo TV. Embeera bwetyo bweri nga kyenyinza okutegeezako akaseera kano gwe eyekomedde ku Lugiyo TV nga omu yasoose okugwayo n'omulala bw'akkiridde ng'alaba munne tavaayo naye n'agwa takomyewo. Kati owokusatu abadde akkirira agenze okulaba nga banne babiri bafudde dda. Kati awo we bayitidde poliisi naye poliisi etutte essaawa nnamba nga ebadde tennatuuka kulaba ki kigenda mu maaso naye kati embeera bwetyo bweri gwe yekomedde ku Lugiyo TV. Tuli mu kibuga Kampala wano gonna amanyi Katwe amanyi oluguudo lw'Ekatwe wano mu Trading Center. Abantu abo bonna boolaba bannamungi w'omuntu baabo bali mu kumuggyayo. Omu wuuyo bamuggyayo mufu wawoota bambi wawoota omu yafudde dda omu bamuggyeyo akaseera kano abamu bamuggyeyo omu bamuggyeyo naye mufu omu bamuggyeyo naye mufu omu bamuggyeyo naye mufu omu bamuggyeyo naye mufu omu bamuggyeyo naye yafudde dda. Sajja kirya wansi genda eri waggulu kutandika wali waggulu kulako kuwalemedde genda eri waggulu ojja kusanga owa Red Zone TV aŋŋambye nti wano tamanyiiwo bw'oba wakava ekibuye ku lawundi y'ekibuye nojja wano Katwe gwe wenna amanyi Equity Bank gwe wenna amanyi Equity Bank weeri wano kumpi ne Equity Bank gwe wenna amanyiwaawo kumpi wano mu tawuni wakati kyenyinza okutegeezaako gwe mulungi eyekomedde. Yes bwetyo embeera bweri omu bamuggyeyo omusajja alo wewe bwetyo embeera bweri gwe mulungi aliko. Yes bwetyo embeera gwe mulungi ali ku Lugiyo TV. Abantu babiri baguddeyo mu kinnya wansi ne bafiirawo mu luguudo wano wakati Katwe. Abantu babiri bagudde wansi mu kinnya ne bafiirawo. Yembeera eriwo akaseera kano ko wenna eyekomedde ku Lugiyo TV. Bwetyo embeera bweri abantu babiri bagudde mu kinnya wansi ne bafiirawo naye nga abatuuze batugambye ku mawulire genfunye nti abatuuze batugambye ku mawulire genfunye nti wansi mu kinnya ekyo wabaddeyo amasannyalaze ko benna aŋŋamba nzuumingemu muganda wange
sigenda kukulaga kifaananyi ekyo naye ngenda kikuweereza oluvannyuma mbadde nkusaba ogumiikirize ngenda kikuweereza oluvannyuma nsaba ogumiikirize n'omulala ndaba nga gwe bali mu kujjayo n'omulala ndaba abantu ba bulijjo be bali mu kuyamba ku poliisi kyenyinza okutegeezaako abantu ba bulijjo be bali mu kuyamba ku poliisi abantu ba bulijjo wuuyo n'omulala bamugjeeyo n'omulala yafudde dda n'omulala yafudde dda kyenyinza okutegeezaako gwe mulungi aliko n'omulala bamugjeeyo bwetyo embeera bweri tuli wano katwe tuli wano katwe bambi babadde bawoota gwe wenna abadde tanamanya babadde bawoota bwetyo embeera bweri aliko akaseera kano yekomedde ku Rugire TV bwetyo embeera bweri abantu ba bulijjo be babajjeeyo abantu ba bulijjo ate be bakkiridde mu kinnya ne bajjayo abantu ba bulijjo be babajjeeyo toyitaona dakiika bakola ate bakwatako nga bano webali byabawadde kota nabo bawunze dda nekomayo okujanja munowe mujje mugende mukole baya masikulinya munamawo ngenda kuwaako ku bantu ng'omu babiri okutunyonyola embeera etuuseewo bwetyo embeera bweri bwetyo embeera bweri tuli wano katwe gwe yekomedde ku Rugire TV jaamu mungi tokyalina woyinza kuyita jaamu mungi nga kyenyinza okutegeezako gwe yekomedde ku Rugire TV kyenyinza okutegeezako nti bambi babadde bawoota waliwo abadde ambuuza nti wano tamanyiiwo gwe wena amanyi ku Equity Bank ekatwe wano ku Equity Bank bw'otuukawo osobola okumanya ensasa gebaddewo babadde bawoota be bagudde mu kinnya be baguddeyo mu kinnya bambi ne bafa eyo embeera eriwo sijja kwagala nkulimba sijja kola ki bwentyo kyekyo kiriwo kyenyinza okutegeezaako kankulengezeko oluuyi eno bagudde mu kinnya mu bino ebya suwegi ebinnya ebya suwegi ngenda kuwako ku muntu ng'omu babiri basatu batubulire ekibaddewo obe nga gwe wenna omanya ekigenze mu maaso bwetyo embeera bweri omulungi eyekomedde ku Rugire TV ekinnya kiri mu luguudo wakati bino ebinnya ebya suwegi mwe bagudde kyenyinza okutegeezako
omulungi eyakomedde ku Rukira TV. Ekinnya kiri wano gwe wenna amanyi ekatwe, ekinnya amanyi ekatwe wano gwe wenna amanyi ekatwe. Ndaba kudduka poliisi, ate poliisi eyagala kutukolako violence. Poliisi ate eyagala kutukolako bukozi violence. Kayamba Road wajjibwe bali mukolera ekikanga abasajja basuweja abawota bwebaze nga banoonya wazibikidde basobole okugira suweja ali mu kutambula. Bwe baseeyo wansi eyo baba baddeyo masannyalaze oba okusijeni abaweddeko tebafiirayo, naye kyewunyisa baseeyo ssaawa 9 babaddeyo ssaawa 11 n'eddakiika 8. Awo n'embeera ng'era omulanga gwonna ngukubira gavumenti okutegera nti bafunye obuzibu waliwo ababadde bayitawo babaddewo abagenzi obbala nga tebakola ki oba babaddewo owookusatu ye gwe batutte mu ddwaliro nga abadde ajjayo banne bano ne bamukola ki ne bamugjayo nga naye atandise okukola ki okulemererwa. Naye nga n'olwekyo bannaaye nva nkomekereza nga ŋŋamba kyekika kyonna kyonna ekiba kituuseewo nekikakatwako at least bajjenga mu budde bakole ki ekintu ekyeguddewo ssaawa 9 abantu babajjeyo ssaawa 11. Awo wenkubira bannayuganda omulanga bagenda okujja ng'oledde ebikozesebwa babyerabiddeyo. Batugambye ekintu kimu ne batugamba ambulensi emmotoka egenza okujja nga bantu balamu abalinanyawo baseekuta ne bangamba madamu jangu olaba abantu bagudde mu kinnya nenzija naye wenzigidde omuntu omu abadde akyalinamu amaanyi agakola ki aganyenya omukono nenkubira ambulensi nenkubira faya wali naye nga okubira faya nsose gezaako okuyita kino kimotoka emotoka kizze naye netulowooza nti bwe tusimamu bwe tuti ate tuyinza okukola ki okubabikirayo. Faya yezze mu budde twale tugisuubiramu naye eremereddwa okuteekawo enkola eyinza okutaasa abantu abo bbangu kubanga faya emazeewo essaawa nga kumpi 8 asimanana katebuwezi tuyawo tulowooza tebalina kiddako singa bafaya ensenga erina ekiddako ku ssaawa eyo zenkakasa abantu batwale tubakola ki twandibadde tubatongera amanya gavuma Moses oba gwe bayita Musa. Eno embeera gye tulimu bannange si ya mulembe n'akamu kubanga tulemeddwa okuyambibwa ne gavumenti yafubanga wentuukidde nze ntuuse kikerezi bangambye emmotoka egenza okujja eyo yo abantu bakyali balamu bawedde bambala ebyuma byabwe nga webabijjako entuyo wezikala webazikala webazisangula emmotoka wezikala abantu tugenza okuyambagana ng'abatuuze okubajjayo abantu abantu badde bakkirira kutereza kinnya kya suweji bakebera kinnya kya suweji nga ennaku zino abadde azibukanga tazibukuka bulungi ne bannaye tuli bubi nga ezi Uganda tuli bubi bwetyo embeera bweri